Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula ez'ennyonyi mu ggwanga Uganda Civil Aviation Authority kirambise entambula y'emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Entebbe International Airport nga mu bbanga lya myezi 6 baliko kye basobodde okukola. Okusinziira ku Fred Bamwesigi akulira ekitongole kino agamba nti omuwendo gw'abasaabaze beeyongera buli lukya nga bwe bakola kyonna ekisoboka okwongera okugaziya ekisaawe kino. The airport recorded half year figures of 1,069,224 international passengers. Also registered 527,000 arriving passengers and 532 departing passengers from January to June this year. This, if you compare this figure to the passengers of last year, same time, we registered a total of 842,429. Ayongeddeko nti n'omuwendo gw'emigugu gweyongera nga baagala okulaba nti mu mwaka ogwa 2029 batuuka kussa ebisaawe ebirala kwe biri ery'ensi yonna. In the year 2029, we will be accommodating a minimum of 3.5 million passenger a year. That is by no means a very, very big number, but we want to start with that on our way to get 5 million passengers per year. So these are facilities we are putting in place so that we are not taken unawares because of this increasing of passengers. Every year we put such a facility as we continue to build towards accommodating those numbers I have just talked about. That's why we are doing this. Olive Lumonya amyuka akulira ekitongole Uganda Civil Aviation Authority ayogedde ku muwendo gw'abantu abazze bakozesa ekisaawe kino bukyanga omwaka gutandika. Ne Engineer Soma Ayubu naye akoze kinene okulaba ng'ekisaawe kitambula n'omulembe. Nti twetaaga okuteekamu nnyo amaanyi ng'eggwanga tusobole okuba nga bitufulumya bisinga ne bituyingiza. Ekyo ekiraga nti eggwanga litambula bulungi. Ekisembeyo kibadde ku traffic movement nti ennyonyi eziyita mu ggwanga muno ezijja ku airport zaffe mu airports endala zonna eziri mu ggwanga lyaffe n'ezo eziyitamu obuyisi era nazo tuzibala. Ate ennyonyi zino era tuzifunamu ensimbi ezituyamba okulwaninga ekitongole kino. The physical progress is at 65%. But for that part, but for the entire upgrade and expansion project, phase 1, it is standing at 92%. Yola Gabriel, Crossroad TV, Omunyo.